naye tugenda omukozi nkubulira omukozi sente z'abanja sikusaba nti omwana oba musasulire rent oba ki bwe nali nkutwata sente zange ngula ennyumba sakugambako yadde n'ekikumi nakikwata bukwasi n'ekikola nenkwata omwana ne muteeka n'omukozi mu nnyumba kuba nina okuyiriba okunoonya sente kuba tolina kyompa mbadde nsaba ssebo it's either otwale omwana wo ate osasule sente zange kimbadde nsaba sigenda kubeerawo ku pressure olina okusasula kino abaali bayimanyi obunkeke bwe tubeerako wano eno omwezi nekujja ng'olina bili ya miliyoni nga 10 miliyoni 7 gwalina ozisasulira abaana balina okulya omukozi ayagala sente n'oganda ddala oleta yadde n'ekikumi obudde wano business yange is down because obadde ogyewolamu business eri down n'omuntu newaba ayise wakaliga ku branch yange eri awe wakaliga omuntu bwayitawo asobola okugamba nti nashi business ebadde ki business yabakyo because nsaba sente zange an agreement nti ogenda kusasula sente ezo n'ogana neweefuula okati okunvuma onvuma kufa obufi lulino nalingira nenkuddamu kati sikyasobola kuwanyisiganya bigambo naawe of recent nali e Uganda lwe bali bagenda okutta ebyo byayiculi era nonsaba sente zange immediate zimpeko ziri ku simu ngenda zikuwa mu dakika nga 3 bwe naddamu okusaba sente nagamba tambula onviire natandika okunvuma va ku simu yange omwana yeetaaga obuyambi talina buyambi alwala wekana omujjanjaba togula mmere togula mata ng'osobola oziwa ab'ebbali my point is tandikolabirira omwana wo oba si kyekyo otwala omwana wo ono mwana mulenzi sina kyengenda mukozesa and then you pay my money back sagala kwogera bigambo bingi start from that iPhone 12 gyobadde okwata gye bakakubbako sakunyega ate nga ogatana okunewolako sente zange osoka newolako millions zange 2 nogano zimpa nonga basasuda amasanyalaze newolako million ya kitunde zo nozisayininga with your friend Fredo non promise nga bonkola ekivulu ngenda kuwa sente nensirika wankola ebintu bingi nnyo paka bwe negoba nengamba kanzije edduka ku office yo awo ku court mwanda banga ndi ku court nze nakera ku machane negoba nga ntokyalinga anewola ko sente zange tazinziriza ampisamu amaaso andetera abakazi ab'enjawulo pretendinga nakuze ngunodamu noyogera naye nakulimba nakusayiningisa kankole ku sente bweziti I've cried for more than a year right now nakuza nakulimbalimba naku agreement puno ngenda kuwa sente bagenda kumpa sente government ejja kumpa sente gundi agenda kumpa sente wallahi ngenda kuwa sente I've tried a lot in trying kone Mr. Emma enzo kuba manyi kwena story ngamugamba mwami yamugamba mpe sente zange kuba yanvuma amazina matako aganye banga weitambula n'omusirikira n'omalemezi kanga toyogera naye n'amaana jana akulumba n'oddamu n'oyogera naye n'akulimba n'akuwa bakuwadde obuyambi n'akuwayo 1 week n'akomaawo obudde buno nange nina business zange neetaaga sente nange mane rent zange zensasula almost omwezi gwa ng'olina rent nga 3 nina osasula nange ebizibu byange sente zenkola sizikola nti nina kukolerera gwe oba omwana n'alwala mutu n'omumayadde n'ekikumi abantu abalobero bawa sente obera sasanya sente sagala kwogera ku sente zo kuba sinze nzikolera but I want you to pay my money back otandike n'olabirira omwana wo wa promise ngokuva mu second time omwana ayinza okusoma third time ajja kusoma nenga kale tukiveeko tujja kukikola ngoma twegata January addamu okungamba nti nzadde omwana wo December ngogamba ye nengamba olubuto kiro omwaka omulamba mugamba omwana wange nti omwana abadde ku bawalabu naye olunaku olwo wankozesa mwali abasajja 7 ne mugamba era tajwa mazika ibiro njogera mazima ati sirimba ne mugamba mwali abasajja 7 konze nti yetwali 7 ne mugamba ne kati nakakasanga nti omwana oyo wange nti omwana nagenze okulaba nga go wasembeyo okunteekamu oya saka sibwe mpola bumba njogera mazima yali ngamba go wasembeyo okukola ekyo tukitegedde tokiddamu okutegera ne mugamba kakati omukazi amanya ddi taata w'omwana omutuufu ne mugamba kwata omwana oyo mutwalire Abitex yankola DNA nakwata omusayi gwange guli awo kwe mubyeni buli mwana gwenzaala kibaba balongo olinaze Dr. Lubega kwe mubyeni omusayi gwange okola ki Dr. Lubega omwana yagano twala yo mwana ku DNA
kadi mawulira omwana yagana otwala omwana kwe owulira sitole kakati lwaki njogera ebigambo bino njagala kulaga nti Harriet Siki tonsobola mweno filimu ze nanyini kisho nawe mwegatta musoko sita kadima nti Harriet Siki nawe mwegatta mwena nawe mwegatta social media mwena nze babira Bajjo ndi one man stani kite munsobola munango omwana ne mugamba leto omwana kati matotomola yo ngamba omwana leto omwana bamukole DNA bamukole DNA nakola atya ndi nagenda okudda mu mulaba ngafumbiddwa Abudumulasi eyo ne case story nange mbadde kugamba esegeza kadima mumuze kadima mumuze esegeza tumubuze kino esegeza omukazi abantu agatu yagana okutwala omwana omukazi yagana okutwala omwana ku DNA kati bwe yajja namugamba ofumbidwa namugamba konsikano ka story kaku katono ngamba kakati nze njagala kupangisa wali ku maduuka ge Makindi ne mugamba nzi business njawula ompuli akaye namugamba ndakuwa edduuka ngenda kusasula emyezi emeka ebiri naye banka erisigadde ogenda kukola ki kwesa omukazi yabeera emyezi munanga tampa rent yasenguka kiro kakati yagezi n'agamba mubajje mubanja miliyoni nnya njagala omukazi okadima ono serious note aleete endagaano nga erampadde kuse kati kadima topapa atuje bino bye ngamba njagala omukazi ono serious manyi bagande bamanyira abantu njagala omukazi nga yali ampoze ku ssente shetani se njagala nkubulira amazima Bajjo tugende maaso live zino bagenda maaso ndi kusaidia mukazi bange kusaidia mukazi tegedde ndi kusaidia mukazi oyagala ambe wa Abudumulasi ajjewo nedda katanya kadima soka njogere ngenda kula omukazi afumbiddwa Abudumulasi nekaiza akimanyi Abudumulasi ngamba anze nalya sister wo mukulu naye ligambo njagala ate toli kumpewo TikTok sebo njagala togere bitoka bibiri munango omukazi ngagende wa Abudumulasi ngaayita keso bali bino biwale ebiryamu ebyagala amanya nti nalipira kale abantu bagenda kumpa attention naye nga olunaku lwajjo eyamukozeseza ensobi yabadde Harriet kubanga ennaku zino bagamba akwana Harriet kati babadde baggala diversion y'ogudo eyashe yasaze ensonga lwaki video bazitadde essaawa 6 ze Bajjo ndi one man army kumanya njagala atuddeyo ku kadi motegedde ekigende ku Bajjo kyegende ku Bajjo batadde video ezo nga baagala abantu badde ku Bajjo tutalabirira kumbe tuleme kwerabira ekishe yasaze ketano kadima kanzije mu rekodi omukazi amaze emyaka 5 lwaki okogera ebintu ebyo abireka champion gudo wakoze concert ngesaze kyakagwa gwa munayugala towebuza magezi mazaale waba abantu bakadama mulwawo okutegeera era video eyo bagita kironga sho ya gudo yakagwa ngesaze bakabafiride mu filimu yabo oyo muwala zetansobola yagamba inati ndagana na signinga na yagala tekeye ndagala ku media ningamwewula ko ate wabayogerera ekisiru tugenda gende wana ate no mwana oyo wali banga wange ndi muzalukuka kino kyengamba kaende kusajja mukulu bali bali kola DNA ngo omwana oyo wange siri mulabirira njino nkigambi ate lwaki okuba musayibu ati lwekuba musayibu okunakuza kubanga mama we njagala mubalemu obuwumba kadima omukazi yena onywanti omusajja okwagala omwana osinzira ku mpisa za nnyina kitoofo ti nnyina bwe libadde bekkalu owulira nnyina bwe libadde bekkalu simwagala kujja owulira kyenkugamba nnyina bwe libadde bekkalu n'omwana ajja kubanga tategeeranga nnyina kadi mokitegeera kwanyi ne baba muwa obusente ne bamugamba ate Bajjo katugambe bano temutumanyiramu abagamba mutetwogera ku champion gudo fe twogera ku Alien Skin shogo yasaze temujja tukanga singa yakoze singa mwe mutumanyira njagala mbabulire okubanya tebamanyi kuzanya buzanyo babuleeta ogudo fye musaze musaze kati bateeka ki bayita diversion diverting abantu beerabira ebya gudo zekasanala yenumbuyenga atindi nemmanya zendi wanumani sebo tuli off otuvugire nga tuli live saagala muyambi wenna kadima otuvuge nga tuli on air saagala muti otuvuge na off air mwegata mwenna mbasobola manager oluwa kadima tete tuvuga mirungi kulutalo lw'omwana mbasobola kakati bageze tebalaba nga Harriet ekintu kimutuddemu nga ida kuteekawo diversion y'ekyo kiwala ekyo ate baleeta omunene Bajjo gwe boogerako bwe nkugula ng'oli malaaya n'enkuwa emitwalo gya 3 omwana mbadde n'obuvunaanyizibwa oba tommanja biri byali biri biba byakwesanyusa aleete n'omwana oyo tumutwale ku mistake bwejja n'ofuna olubuto oyo mwana abawange bamwekakasa ayosobola omwana gotakoze DNA sisobola ne gwe nyina namukebera emirundi nga 3 eba business kati present yakola losi yategeka ekivule kimusalanga aliyeni losi nebaawo ezibagita job hazards mugambe muwe aliyani
job hazard yezo okwetunda nenfunira yo olubuto yerosi jenfunye neka kankubuze onyo omukazi wanu mwadde ddala aliye nisiki naye chikulagula abayi nga bwe gameti ndi kusaidia mukyala omukyala ina bwavayo nakugamba nti olubuto lulwo ebiseera ati agano mutwala ku dyeni ayizo baba Byali aluganti yangamba amaze kuzaala December lubuto nalumwa January yazaala December nezi naye nga wega olubuto lwala myezi yetaba yenga lwaki kaziri wano lwaki toyambala jangu babuze lwaki Bajjo toyambala bupiira Bajjo